Sipiika wa Paalamenti Rebecca Litwala Kadaga mu bubaka we bw'atisse akulira abalamuzi ba kkooti enkulu omulamuzi Olukungaana Mwine asabye abalamuzi bonna okuva ku ssimazinga wa Afrika okulaba nga bagoberera amateeka agakwata ku ddembe ly'obuntu nga bakola emirimu gyabwe. Ono agamba nti singa abalamuzi bano bagoberera amateeka abantu bangi bajja kufuna obwenkanya mu kkooti. One of the ways to keep human rights safe is through preserving the prevailing role of the judiciary. Sipiika ategeezezza nga Paalamenti gy'akulembera bw'ekoze omulimu ogw'amaanyi okulaba ng'erwanirira eddembe ly'obuntu bw'anookoddeyo n'eky'okuggalwa kw'ebifo ebyali bitulugunyizibwamu abantu. Recently, Parliament stood its ground on the closure of detention and torture chambers like Nalufenya in Jinja. Ono era yeeyamye okuyamba ekitongole ekiramuzi okulaba nga kituukiriza emirimu gyakyo mu kutumbula eddembe ly'obuntu. As the legislative arm of government, we promise our support to the judiciary as you aim at protecting the rights of Ugandans, but I believe I can add the rights of the Africans. Omulamuzi Olukungaana Mwine asabye bannayuganda okuwa ekitiibwa ssemateeka. So all we need to do is to remind ourselves that it's our duty as Uganda to respect what we put in our constitution and what appears in the African Charter on people's and on human and people's rights. Pulezidenti wa kkooti ya African ku ddembe ly'obuntu esangibwa mu kibuga Arusha omulamuzi Sylvain Ore atonnyonnyodde ekigendererwa kya ttabamiruka w'abalamuzi bano amaze ennaku 3 ku Speak Hotel mu Nnyonyo. The objective of the dialogue was to gather all the presidents of or chief justices of Africa, of Constitutional Court, Supreme Court, and high-level judges to understand the concept of international law, to understand that human rights is a concept. Human rights is a law that we should appropriate ourselves. Eyaliko omulamuzi wa kkooti y'eddembe ly'obuntu mu South Africa omulamuzi Bernard Ngwepe asabye abalamuzi bano okussa ekitiibwa mu nzikiriza y'abantu abasula mu nsiko n'eddembe lyabwe obutatyoboolebwa. They are not foreigners in the country in which we live. It is also their country. They've got the same rights as we do. But what is important is for us to respect their culture and their wishes within the context of the fact that they are also entitled to be in the country in which we are. You see, there are different views about indigenous people. Ono era asabye abantu bonna baweebwe n'omwagaanya okwanjula bye beetaaga okubakolera kuba nabo bantu ng'abalala. We must sit down and consult with them and ask them as to what they want. It does not mean that simply because they are so-called indigenous people, it does not mean that they don't know what they want. It does not mean they're stupid. Even if they cannot read or write, it does not mean that they don't know what they want. By the way, if you are not able to read and write, it does not mean that you are not intelligent. Ebintu bingi ebisaliddwa abalamuzi bano mu ttabamiruka waabwe abadde w'ennaku 3 omuli okusemba essomo erikwata ku ddembe ly'obuntu liteekebwe ku mukutu gumugatta abantu kisobozese abantu okusoma amateeka ku ddembe ly'obuntu. Annette Nakayibaale y'abaddeyo ku Luwedde TV Amasukkulumu.